abakulembeze okuva mu bibiina ku ludda olwabula gavumenti wansi w'ekibiina ekibagatta ki Joint Democratic Platform okuli NUP, PFF, UPC n'ebirala bakwasiza ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe ku ngeri eddembe ly'obuntu gye lirinnyirirwamu omuli okukwata abantu ne batwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa. Lulume Bayiga okuva mu kibiina kya PFF agamba nti baagala akakiiko k'eddembe ly'obuntu okuvaayo ku nsonga eno. Article ya 5.3 emuwa obuyinza bungi nnyo okusobola okukoowoola omuntu yenna akwatibwako ensonga zino ne yeewozaako era n'okumusaba ekiwandiiko kyonna n'akireeta kabeeraani. Bano koddeyo bannaabwe abaakwatibwa okuli Muwanga Kivumbi ng'ono n'okutuusa kati tannamanyikako mahitire ne yali Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Ng'era omuntu eyakasembayo okuwambibwa ye Muwanga Kivumbi. Kino ekitongole kiweebwa obuyinza n'okulawuna n'okutegeera ebitundu oba ebifo omusibibwa abantu kazibeere basement ng'ezo. N'olwekyo bwe babeera nga beebakidde ku mulimu ekyo tuzze kukibooleka. Bano era beemulugunyiza ku ky'okugaanibwa okwetaba mu nkuŋŋaana zaabwe omuli okusaba kwe baali bategese ku kitebe kya PFF gye buvuddeko n'ebirala. Twategeka Juma wiikisi 2 emabega okusaba era n'okusabira abantu be twali twagala okusabira ku kitebe kya PFF Katonga Road. Amagye ne gatwebulungulula n'ekifo ne bakisalako ne batangira buli muntu okugenda okusinza. Tutunuulidde engeri abantu abatali bajaasi abatali basirikale gye batwalibwa mu kkooti ez'amagye. Supreme Court yakigaana naye ate ne bagenda mu maaso n'okukikola naye ng'abakulu bano aba human rights bandibadde balina eddoboozi ly'amaanyi ku nsonga eno. Amyuka President w'NUP mu bugwanjuba bw'eggwanga Jole Tukamushaba ne Hajati Namuyaba Safiina nabo boogedde ku nsonga ze batadde mu kiwandiiko kino. Tuzze tusinkane mukyala Wangadya nga tuyina essuubi nti ku luno agenda tuddamu kubanga naye twalabye ng'ennyiike alabika agigabana naffe. Ti abapoliisi ng'abapoliisi embeera gye babeeramu mbi. N'ebimu osanga bye mulaba bakola embeera gye bayitamu osanga ye baleetera okubikola. Mu kwogera gye bali ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya asabye bamuwa akaseera yeekenneenye ensonga zino abaddira oluvannyuma wabula asabye bonna abanyigirizibwa obutasirika baddukirenga gye bali bafune okuyambibwa. Political competition must never become a license to violate the human rights of others. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.